awulira essanyu nga Ronaldo amuvuganya kubanga obeera mu competition nga gwali ku top tukisamu nnyo ogeramu amaanyi naye olaba nga wali omuntu akuvuganya you add more energy. Tujja balagako ebimu ku byawaddeyo ku Serena ndowooza ejo yesterday Masao tujja balaga ebimu ku byo tujja kulaga dress ya gundi Jasmine it's going to balagako yokka your dress man it was very very nice I'm telling you and ngenda kuzomweza actually kankaisewo omayibash Spice Diana tuwa bulango ready to sponsoringa show Spice Diana kambajukize nga 17 January egenda kubera Freedom City Spice Diana of course tugenda kubera mu magezi we are doing the show nga 25 ni beach Luwero abantu ba Ajimoto Mbara agenda kujja Spice Diana yada akola kine Kenzo ku stage awo Kenzo yamulese bulese ku stage ndowooza Manje Kenzo I don't know man last time we saw him Negundi ne Kaloka Sita ku stage Kaloka Sita they were Manje Kenzo muntu wa amanye kwata audience this time naye kubulya show ya Joe are free echanyimide bus simanyo bayine ngenda kuya ku kino after echanyimide Joe yabadde omuchalo yani full figure wamwise ku stage katunonye tujana Gundi zeza full najja ku stage kati agosige mawulire Abitex ajja ku stage bamuma akazindalo nga abulirawo bwatu Abitex yatire saategedde nawo mukama Abitex yaswadde ku stage I'm telling you kuswala kwennyene kuswala actually katwale mukisaguno kwebaza this is the first Islamic Appreciation Award 2019 but what the award proudly presented to ABS TV as the best Christian friendly TV of the year. Big thanks to you, Christian community batu simyo kuberanga TV ya ABS ya TV bade like a friendly TV stations to other religions ngaba silamu batu wadawadi yabwe era buno bwemukubako buli ku podium jolaba. And that's for the award, by the way. There is something. Ona chinde chile mabega wa award. Nti ABS TV, TV tasoswa madini. Ya tasoswa madini ya. Kusande ko tubenedda wa wano buli kimu ya. Nanteri free, you understand. Ne TV zena rogendo aba. Nteno yabasilamu tebagala ko yabakatu tebagala ko byache. Christian bokka. Ne wano ku ABS tuwaniriza buli wamu religion tetusola mu mawango badini. Bonawe bali batu wada award and we like tubebaza nnyo actually the community out there yabasilamu tu award eno. Je mwatu wadde mwebale nnyo mwabasinga mu kitu ekyo. I think we're going to come to Komodo the twina abagenyano katamba wali. He was in yabadde UK but is now in the country tugenda bera nayo ku set. Musama angenda kujja. Zijja kubanga echa alina kuimba kusha Chris Jones Luwero tugenda kubera naye Luwero ku bigger park ngenda kulencha. Kati komo katono nnyo tujja kudana mawulenga gundi katina agabadde wejjaga ya Abraham special awards then nabayimbi abalala. Nenga by the way kankubulire bash omukisa guno tugutwale lero twebaze timu ya yetukola nayo program eno by the way njagala kwebaza buli mugwe gwetukola nayo eno program DJ Bash kwebaza nnyo nebaza just to promote hana we ino kunebaza just to promote tumwebaza blood aberawo buli kiseera abera guru nagenda Rwanda nagenda elira nagenda Mbale nenga tambuza program eno abera ku camera shots semulabe zakabi azikola bamuyita Hannington Mwesigwa Kasaga yakola buli kimu kyolaba era ku camera zona yazibera ko omuntu omo that guy is so hard working I'm trying to control room mwana akola graphics Regan akola Regan ne Chakinolis mwabasinga Rogers mwabasinga nenga abudala musoke blood nkwebaza nnyo webale nnyo blood katukomoka tunonyo after a musical break tugenda bawo ebisinga ondo gatukombe ondo za DJ Bash some music bro Nenda katono pota mkatono wa yimbo babafana ya inzeke nyini Black Diamond nenda ko kola bot yes sir katuwe katono nnyo katuwe mbu abatalina ndongo bakuzunga nnyo nzaine ebintu
ku ABS TV kati kubwe Black Diamond yes ne baba najja wandikirani oli generali mulamba just ekigambo collab oba okoze na muntu luyimba olunanyumira eggwanga no nze nina ekibiina ekyange bakiyita Young Blood Entertainment Young Blood yes omuli omukulu gwesagala okugerako ssaawa eno era mwatula maasawo yes mwali mundu omukulu Henry Katamba sebo usaide eno kulamusiza sebo nze nakula nali muto kino kibabulya basi nali muto nga nkula kulya nenga mpulira omwami gwe bayita Henry Katamba yes man nga ate oyimba Henry Katamba music mwaze myaka emeka I think when I was in Sunday school like 4 years 5 years myaka nentandika okuyimba waliwo kayimba abantu kebasinga okumanya kewayimbira kabaka tusanyuke tujaguze omutandafu nnyo omubezi tusanyuke fenera tujaguze akayimba ako nali muto baki waliwo akayimba oba naliwo simanyi nakumanya sijjukira na gye nali munasale katwakatandika wali olwedde oyimba abamu balowooza Katamba yakajja naye ng'obaddewo omukuba legend obaddewo watambula n'ogenda n'odduka Bungereza nomalayo emyaka gyalinga emekaawo I think it's about now 15 years 15 ng'oli abroad nga tukomanga Uganda I've been coming every now and then yeah bangambye mukulu ayo nangambye wakomawo Wednesday this year Wednesday what brought you back I came back to record some 4 songs and I came back to perform at Chiwatule and also Baby Cool Show? Baby Cool Show and also in Mitiana there and also to record to do some 3 videos I'm going to shoot some videos nsobola bulungi nnyo naye byenjagala ebinyusi biri ku ground wano ate market eri ku ground kati buli kyenjagala kyonna ekinyusi buli kyonna kiri wano waka we're team yeah and we're still building on a team. The team is growing yeah never Iron Kwali Iron Kwali ne Black Diamond anti abagave timu bagave original name yange Chibi kati oliye Katamba Lwandu gwa Katende yawaoza serukululenge awo siriwo tomanyi kutambulire enyimba ziri nyingi nnyo but at the moment tugenda tukola tu building a catalog kati tuine empya nyingi nnyo tuine empya nyingi nnyo nazo nyingi tubala nyingi tusubira collab eno Katamba collab ejja tugenda like by mingachi bosubira like Katamba kuimba nabo I know the legends in Subira tukyayogera nabo naye nga tuli mu process ekola collab tusubire guno mwaka tusubire collab nga tegunagwa guno mwaka tugenda gikola nga tegunakugwako ejja fuluma mwezi ogwokusatu awo yeah Katamba gwo mu kubayimbi benda byabaze like out of blue no kola videos really classic videos anyakola videos ino anyakubalira tukole bwetu ko audio ndabe Frank ja Jose like awali ko bokai bakola audio zo video bali ko boka anyakubalira I work with Road Entertainment yes Oman Rafiki nkola ne Jamie Culture Flat Iron John K the writer nkola ne nkola na bantu banji Frank Stories nkola ne SPK Films nkola ne so many yeah I've seen like Pearl of Africa like how this cost you just the venue costs 1 million 1 million the venue yeah and then ebirala tuwale kati video ende zindiramu cost how much
Around 7 million. 7M. Ayo na inako mmeka kwezo. Ayo ni kwali. Ayo na inako mmeka. Dama no inaka kakadde. Wa video inako milioni dozanga 3. Bwe bicho bigenda. Mugenda tubuga ke motoka. Twatwa no musajja oyo tutobe taata tubudde na moto bimanyi. Musajja tubudde na moto ayo. Banji nyoyo flat iron. Yaduka moto na ewakatamba. Ngula oyo. Wakatamba na Black Diamond. Akudde bambasi oyo neko ningatandi sokuyimba abudu musoke. Era nayo nga gyali. Kinavaongo musanga mu America ku street zedi yimba. He's one of my writers. Yeah. Zinirako. Bwebon. Yes, that's Flat Iron. I want Flat Iron. Yeah. He's a good writer. Kuba inadda bicheza kujja kuseti bantu mulaba. Nenga, I will play some other video. Hey, where's the a new audio is coming. It's coming tugenda G-shootinga. Ira tulim process. Yeah, tulim process. Pastor Kaimba Kailo Katamba Kalanoza Kamut Komeo Katono Nyoya. One song from Eric Katamba. Black Diamond Kalakapia. Akapia bakaita bataina ndongo nete bannakampa. Tekali walero. Okay, tukubaka Kaimba Kailo Katamba then tukomeo Katono Nyoya. One song like this. DJ Bass. Yeah, we move with the trends. We go with the times. We move with the trends. Yeah. Oh, it's together. Yeah. But this is still entertainment, and we still have to entertain people. We still have to give them what they want. We still have to give them what they want to hear. We show them what they want to see. I want to see you. Like this year, no matter we have been in the concert. Come next year or when? We have a concert next year. We're working with Face TV and also ABS and also Bouquet Day. We want to arrange a concert next year around October to December there, somewhere there. We're still looking at the dates and the venue. But thank you viewers for watching us. Thank you for watching Grona and Bash. Yeah, thank you everyone for loving Henry Katamba music. Tuina music monji nyonyo, and we're going to shoot My Lover song. Yes, all those people in UK, all those people abroad, in the diaspora. Bambi mwebale nnyo kwekomera ku ABS TV and the Fuse. Mwebale kutulaba, mwebale kubeera naffe, mwebale kutwagala, mwenna abawagira Henry Katamba, bannaye mwebale, mwenna abapushinga music, mwebale mwenna, ne Chris Jones je tuli nnyo, Eruwero, Segera, bigger parking, yeah, tujja kubeerayo nnyo, tubeeyo nnyo bannange abeeruweero, tubeeyo, tubeeyo. Musende butono nnyo okuyingira, ffenna tubeeyo, tuwagire Chris Jones, nange nja kubaayo. Baiza kusangawa by the way, abakulaba. Kwendi ku Facebook era oli bwajja ku Facebook page yange anfuna bulungi nnyo. Era ndi ne management yange Route Entertainment botuka tubaayo yese Oman Rafiki, yeah, tubeerayo bulungi nnyo naye tubebaze nnyo, mwebale nnyo, mwebale kwagira music. Thanks. Amina. Yeah, we're bringing a video in this month. Guno wenyini. Yeah, in 2 weeks time. Tugenda kwogera. So abamwagala musange Luwere nchakusha Christians tugenda kubeera ku bigger parking. Agenda kubeera nnyo na mainange nchakuba Christians walagira gabako ku ticket masao. Noza katumutem Mzee Katamba. That's right. Thank you. We meet tomorrow with him. Goyagala mura moyogeze cha musange anywhere is there. Yeah. Grona MC kumona wimbe wala banje nnyo. Yeah man. And Katamba. Of course.